Okay, kwe tuli tukomyewo ku Flashlight Channel Uganda. Tuli radio bawereza ate tusima mukama bulamba atuwadde obudde obusinga nze nebaza bwebaza mwebale nnyo kutwagala ate mwebale kutubererawo. Mwena ababa basobodde okukubirako mukulu kire kyankuba kwali kati mu kizimbe mwabadde mugamba okumusaba kumukyaza katuli naye leero nange nzali mu mitambo ensonga zitugenda okugerako si ntono z'amaanyi ate enzito. Mu bigambo by'abayogedde biba bikunyizizza, please kindly mukubire ku ssimu munyumyemu tekake sangolako kyayogedde otekeko ekirungi. Aba NRM abangamba tino sitera bakyaza bobo ina kyotugamba jangu free platform. Aba nupu namwe mujje all parties mujje nenga kati nganze amunani partisan simanyi obanga nange simanyi ndiawo buli ajja mwaniriza kaso bigamba bikuvaamu bizimbe eggwanga. M&J Medicare kutumideko edwali sangweka wempe mulikyalire Hajikabogoza nawe webale nnyo okulombeddwa bagamba lombeddwa otase eggwanga osimaye budduba olomba zakiza Hajikabogoza yalombeddwa kufunisa sente simanyi omukazi abakazi banoba ebintu kikeekyo mukubira ku ssimu ye mwogeremuko mutereze mukulu kyankuba mwali mu kizimbe tugenda kutambula ku nyingo 2 olunaku olwaleero. Esooka twebuuza ekisaawe kya Uganda wekiri oba tekiriiko. Mekire kyankola kimubuuziza bwentyo nti atera nnyo kwa ne info abamu kwaba ababbi mu ggwanga kyoma nti nno nkirese direct gyali abateeberezebwa okuba abamu kwaba ababbi mu ggwanga ndese kimuko kyankuba ye ensonga eyo ajogerako ki. N'ekyokubiri twebuuza Muhammad Segirinya ye amwogerako ki ngo munnakawempe ate naye noono mukulu munnakawempe. N'ekisemberayo ddala omulenzi yatunze ensenene mu bombadya yaffe ne bamugamba bagenda musiba for 7 years naye ate bano bakatunda kisaawe bote bana bakwatako omutuufu yani ate twalikoze tutya kwe tuli mu kizimbe ne ku kichanko buza kwa tulaba musibi mutano bannaffe bwenna abatulaba mwasuze mutya n'abagenda okwebaka ekiro ekirungi nabo gye bali nete bagenda tebera ku subscribing and share mutambuze video ngombe eriwo tambuza video gwogiraba tambuza gitambuza nyate abamu batambuza kigambo eki mutambuze video ndio kendete kyenzizaako fe tuleta the real info bwe bamala nze gwe bwogwata kuffe kibaffe tuba wakimaze okukolebwa tetubasaba kulaba video batambuze tambuze ekiriwo weewaawo. Obadde ogamba ku Medicare nali nasanga omusajja nagunyumizaako yafunye accident nemutiirira omutwala eri gye bababbiramu ensigo n'ebibumba neŋŋamba mututtewa neŋŋamba nenzukira nti dokita oyogera nnyo kweri eddwaliro ekawempe neŋŋamba kasaliri wano nemutwala bambi bamukolako bulungi nga tebambuuziza na bibuuzo nga tebambuuziza nakuŋŋamba nti ki mbwoba osasula ani akolaki bamukolayo era yavayo n'ensigo ze bulungi nga byonna yagenda byonna oyo musajja wa mediki bamukolako Medicare bakola ku musajja wa boda oyo gwe yali ekubyawe gwayisaawo nga kulita yamukuba ne musanga nga bamukuŋŋaaniddeko neŋŋamba kati musajja muyambye eki omutwalawa tuttewa gye batamugire mu nsigo bibumba mitima kuba bo weefuisa abo bano abasajja abatwala ensigo zaffe bakumaliriza bumaliriza era ensigo omusajja namutwala ne bamukolako nga sina wadde n'ekikumi kyempaddeyo ne lwakuba nti nawulya bulizi kalango okuba Medicare clinic yakawempa bambi bampola beebale nnyo beebalire ddala ate nange obutankaluza kuba nange nalira nange siri bulungi kasente kalimu kakasaamusaamu nange nali siri bulungi ali n'omusajja gwe nali nyambye nange nali sikolaki tomumanyi simumanyi naye nga just njagala kutaasa bulamu bwe asigaze ensigo ze zonna. Era kyobola nti nno tutera okubeera n'abantu abali relevant abayambako omuntu wa bulijjo tusobole okutambuza eggwanga lyaffe tutwale mu maaso. Kyekyo nno ekireme bannayuganda omutima ogulwana oguyamba ogwagaliza is very important. Kituufu bakiremeddwa si ffekka naffe eno wabula ne bali betulowooza nti balina otubeereramu
aba Musenero nabo batubba bubi Musenero tumuleke kati bitunyisa naye Musenero nebaza abambi abeddwaliro ekyo era nebaza okuba nti wayogi wali obwogerako nange nebamanyi osanga nali ngenda kunoonya gye mutwala nga sirabawo nanti obudde obusinga agamalwaliro getumanyiko getutera okwogerako nti if you have COVID-19 bakugamba olina COVID okusingako okugamba omutwe gukuluma olina COVID bulusera ogambe bulusera gamba anyway they're genuine people mugezeko kubetanya bangi nnyo era bwogenda ne bakujjanya mu malwaliro gaffe gano agaffe ge tulina bakugamba bulusera typhoid malaria bye birwadde busatu obuluma e Uganda kati tulina infection oba yeki okay simbulirawo ekisaawe ky'ennyonyi Matia Kashaija naye omusukulu gwe bayita Joel Ssennyonyi yamubuuziza ekibuuzo Kashaija tewasayininga wano ekisaawe kino nga looni eno nti nasayininga naye saabitegeera naye n'agamba mu nsonyu on which ground Matia Kashaija oyo omulaba y'omu ku ba decorated thieves be tulina mu Uganda y'omu ku basajja abalina obukugu mu kubba lwakuba kati ate ennaku zino obugole batubbira mu bukadde nti tububuuka mangu nti luli baali batubba nga tetumanyi ne kati batubbye ne tuyiga batubba batya Matia Kashaija talina kagambo kataasoma mu ndagaano ye naye bwe baba bagamba nti endagaano y'ekisaawe looni tugisasulira mu myaka 20 nga kwakayitako myaka 7 nga kati kisaawe bakitutwalako kibategeeza nti buli mwaka baali bagikola nga buli mwaka balina okubaako akasente kebateekayo nga abayakerabira okukateekayo naye bano abasajja no bakikola bakigenderedde emyaka 7 okitegeera gyegyakayitako ku kisaawe Entebbe ebule emyaka 13 kisaawe tebasobola kitwalira bandi kitwalidde wakiri mu 10 nebule emyaka 13 endagaano egundi eggwewo tebayinza kubanga bakitwala kati bano abasajja bakitwala bakigendedde zedda nzijukira Jennifer Musi yamalako omwaka nga tasasudde sente z'abakozi ba KCC Jennifer ze yayinanga okuteekayo buli mwezi ng'alina oziteekayo yamalako omwaka mulamba nga sente z'abakozi taziwaddeeyo Matia Kashaija kyagala okugamba yeerabira okuteekayo esente ze balina okudipositinga buli mwaka eri China contract eryoke egweko nga buli mu myaka 2 babadde bagisasula bakikola bakigendedde bakimanyi ate njagala okukubuulira era nakyo kikyasobola okuba ekituufu nga baagala kutta biboozi kuba Uganda batuwanye ekiboozi kyetubeererako ekitubeesabeesa nga bwe bakola ebyabwe okitegeera nakugamba bayimba oluyimba mu wiiki bagenda ne bakeera ne bagamba kayimba kyakanakwata bannayuganda kayimba kyakanakwata bannayuganda wiiki eno feno tumanye nti wiiki eweddeko nga tulina emirembe bateekawo mbeera ffe tubeeraawo nga tweku ekyo kati nga tebayinza kuŋŋamba nti ekisaawe kyagenze ku myaka 7 bakubye endule bagamba nti tuzisobola zisasula bajje bazeesolooleze ye ffe tuli basiru benkana ki nga twategeera nti Zambia kigenda Ghana kigenda ewa kigenda ate naffe netwegata mugendo ffe tugamba mbwe yali alumiddwa ku musota ne bwolaba omugwa obuuka mu bbanga kakati twali tulabyeko Ghana nga bagibani Zambia bagitwala kyogamba Matia Kashaija musiru kutuuka awo ng'abadde atugamba nti Uganda's economy is kati Uganda's economy is Matia Kashaija mukulu minister ng'oggyeko okuba nti ali decorated mu mubbi bebantu bamuseveni gyemikono gya sitaani gye yeesiga ekubba yemikono gya sitaani gyakozesa okubba Matia Kashaija mwali balokoke si balokole olwedde balokole gyosabira Matia Kashaija wali omusanze ekennamirembe oba erubaga oba kwakumediyo oba kodi Kampala oba ekibuli bakyaki ezo ezammwe zemugamba mbu zammwe naye Matia Kashaija ekisaawe tekirinagenda era tekigenda kugenda
kyokyo nkikubuulira ne bateekako kibeera tukkirize bataddewo embeera gye tunaabeererako nga bali bakongo gwena kulya nti tunaagenda okuva ekongo nga tulina okukompasetinga obulamu bw'abantu betusse bebaba tubokyeza golodi baja ne batwala in fact ICC yalwawo in fact ICC terina mabega bwa bannayuganda tetwagalangako kuba bwe bayanuna bunonyi kibaki mmanyanga kinyate eri then oyo South Sudan lwaki tenuna lwaki Museveni tebamuteeka ku kibaluwa kibakuntuni simanya yerweru lwaki bamuteeka ku kibaluwa kibakuntuni nanti bebakabejja bawana basali musale sajja no babakyawanya ate lwaki babateeka ku kibaluwa bagamba mbu sali musale yagenda ku Kongo eggulu n'agamba buli kisa atali muyekera ava wano mu lutalo lw'ensi ku nsi lwe batera okukozesa ennyonyi naye ku bantu bannansi tojjangayo tebagita ennyonyi tezikkirizibwa kuvaayo yayokya ekyalo kyonna n'akimalawo ICC temunoonya ICC eri byayidi okubonaabona kw'abannayuganda International Criminal Court America ICC bali mabega wa kubonaabona kw'abannayuganda bwe baba bagenze ne balugenda ne balwanisa abalala abatabadde lwaki tebajja Uganda kugamba okinaabwe kyebuuzaamuko nti ng'omuntu ICC oba erumba South Sudan neerumbako Cameroon lwaki terumba Uganda lwaki tebajja Uganda mu mutima omulungi walabye abantu bayokyeza abo bayokyeza olowooza babadde ba ADF ab'ekongo ekongo nene mukineebuuzamuku kintu kino bw'oba omubbi akuyingiri sina mubbi terrorist akuyingiriddewo n'ogamba bano baterrorist kakati naffe bannayuganda twagenze Kongo nga baterrorist ate kati kugamba otya mbu tetuli baterrorist nga mwami Museveni yasanga gavumenti erondeddwa mu buyinza n'agiterrorizing he is a super terrorist eno mukoti wabula ebisinga nange ebisimba sibitegeera he is a super terrorist Museveni yasanga gavumenti y'obote yali akalondebwa nga alayidde emirembe teyajjako namuntu n'agiterrorizing abantu ne bafa eruweeru so tewali terrorist wano asinga mwami Museveni. He has killed more than enough people. You heard over youth? I don't know. I heard. Just nkwewuunya. Ebintu no bitegeera otya? Obwanga bw'eruweero tebubaddeeyo. Tebuliyo. Tebuliyo. Ani yabutte? Olutabe. Olwani. Olwa Museveni. Lwe lwatta obuwanga lwe lwakola obuwanga bw'eruweero. Kanzikirize. Nesibimanyi nange. Olutalo lw'eruweero lwe lwakola obuwanga bw'eruweero olwa mwami Museveni. Olutalo abantu b'eggulu ababundabunda ababonaabona abatalina mikono abatalina mimwa. Museveni lutalo lwa Museveni. Ngugambye kati mu vidiyo bulaba obuli egundi bukulaga lutalo lwa mwami Museveni. Si lwange kire kyankuba. Gw'okakasa otya nti abatega bbomu bali ba terrorist. Watanga mwami Museveni yabasetinga wasobola okuddayo abbe goloni. Anoneyo omuggo. Kuba gwe muggo gwe yajja mu lutalo lwasooka Kongo. Watanga era ayagala muggo mulala. Nga guno gukaddiye. So kati njagala nkubuuli ekisaawe eyinza okuba byebimu ku biboozi ebiri mu kutuwuddiisa mwami Museveni okufuna omuggo omupya Kongo. Kuba endagano bwe bagamba ya myaka 2 ku myaka 7 egiyise tebasobola kubanga bakitututteko. Okuleka nga batugamba nti endagano bagikola nti senga muliremererwa ku myaka 5 nga temutaddeko sente tulikitwala. Naye nze kulwange muntu natusonyiwa ngezezaako kumwinterjecting omukulu ono. Congo yali colonized by Belgians. Olowooza bano amatwale gaabo Ababelgians zoba basirise. Kugamba ngezezaako kozesa obwongo. Uganda twali colonized by British. Era kituukako kyonna wano Bungereza evaayo mangu. Tuli under them. Congo eri under Belgium. Mugimanye mu byafaayo byayo naye. Sinte. Tebye ne babba terwanye ne balwana. Kali Senate ne batta. Genda maaso. Kuba nayo Belgium esobola okutta naffe nga bwe batuuse.
kuba yensi ojjukira oyo King Leopold yatta abakongo nga bakunyikamu bwe bati mu golodi basatusanga golodi ne bakwata omuntu ne bamunyikamu mu golodi n'avaayo nga golodi yenna ne bamutwala. So naye asobola okututtanga ffe wano bwe tutagize ne tuli wano tusirise naye ate nga byonna bivudde kwa kintu eki nti bannayuganda tuli divided, tulemeddwa okufuna eddoboozi limu. Nakugamba eddoboozi limu teritegeeza kuba nti Dokita Katumba ayina bamukkiririzaamu. Museveni okuwangula Obote balina eddoboozi limu naye nga balina ebibinja bya njawulo, ekya Kayiira, ekya Museveni, ekya Lakwena, nga byonna birina eddoboozi limu kujjako Obote. Naye twalo tulina eddoboozi eriri mu kulwana okulaba nga tujjako Museveni, okitegeera, naye ng'ate tetuli nenzo kyemanyi nti omukulembeze yenna bamuggyako mu kalulu. Saafirika tetwakyama mamira, Bulaaya tebalina bwakabaka, Afirika yalina obwakabaka. Kabaka amala kufa, kabaka omulala najja. Teri kabaka yali awumudde bunaawa mutabani we tebeyagaliza. Teri kabaka olaba kabaka bw'azaala ali omusika tamuteeka wuwe, amutwala eri yakulira. Ffe Afirika twakyama amamera, either omuntu alina kumala kufa oba muntu alina kulwanyisibwa okumuvujjako, oba omwana onaakutabukira, omwana we alina kutabukira, oba gwe bannansi ne mwetabukira, oba kabaka omulala najja naawamba. Okay. So kati ffe Uganda tulina kwerwanako okulaba nga Museveni atuviira nga ye bwe yerwanako. Obote Amini bonna babinaayisa bamuwanga balutwa ne bagenda. Kati ffe tunaddamu ebyo ekisaawe si kyokka kyekigenda okugenda wabula n'ebirala. Museveni yavaayo juzi n'akugamba nti ayagala ekisaawe kiri kiggwe mu Nnambiro ng'abitegedde nti kino kigenda ekyekibaale ekyahoima ku mafuta, ayagala mbu kiri kiggwe mu bwangu. Era bagenda kiddukanya kizimba mangu era ojja genda owulya nti ennyonyi yabadde ekka neetubira kuba enkola yaffe ogimanye ye Uganda nti ennyonyi yatubidde. Weebuuze yatubidde etya? Naye nga yatubidde lwakuba nti baali bakikubirira kuba kino Abachina bakitwala kigenda. naye mulimu abantu munnayuganda munaye abasanyufu abagamba ku bubbi obadde ku kisaawe Entebbe Abachina bakitwale kale tumanye nti bakitutte. Kiri Uganda mama nnyabo kwe tuli tukyabaweereza analysis ya mukulu kiri kyankuba ye embeera agamba ababbi bakyali serious. Kakati Matya Kasajja bamubuuziza Joel Ssenyonyi namubuuza bali batunda ekisa kino nga kigenda. Gavumenti ya Uganda yaddira akakiiko kagenda eri mu China kweyo endagaano simanyiro ne bikoze bitya kugamba bafune abataputa baba interpreters ayogera mu China nazamma mu Luzungu. Katoli n'agamba nti ffenna nga bwe twagenda tewali amanyi mu China. Baano nayo kiwali tebaabikolera wano. Kyogamba Uganda yali mu bwetaavu okusinga Abachina. Nange nkyebuuza. Matya Kasajja alimu tusiriwaza. Matya Kasajja mukono gwa sitaani. Erize endagaano Mwami Museveni abimanyi. Ate believe me or not, Abachina they are working for someone here. Sam Kutesa tasobola kubanga yabadde addukanya ekisaawe ekyo n'akikiriza Abachina kigende. Tekisoboka. Yezo sente mmeka zitasobola kubasasula. So tuyinza okuba tuli awo nga balowooza Abachina naye nga Sam Kutesa ekisaawe yayagala okyeddiza mbuddu tukibeere nga takyakirinako muntu. Kuba nagamba wano Omuchina abeerako ne gwakolera. Kimeji y'Omuchina bagikozesa bukozesa. Esente z'abasajja ze babbi baagala kati kutwala bintu ebyo. Wawulyako olugambo mbu oluguudo lw'express Entebbe Express wa Sam Kutesa. Kyogamba azimba oluguudo olugenda okuba nga lusoloolezebwa nga Abachina bagenda olusolooleza. Olwo ekisaawe ky'ennyonyi tekinnaba kubaako bwe kiraga bikyali mu ffe. Mwami Museveni ne Sam Kutesa baagala kweddiza kisaawe ekyo si Bachina. Kona Abachina beeganye bagamba ffe tetunnatwala kisaawe kyammwe. Bakyegana.
nti tetunaba kitwala nanti banagana waiza otanko batema tumesawa bakyegaana ekisaawe mwami Museveni ne Sam Kuteesa babadde bamanyi enkola y'ekisaawe wamu ne finance minister Mateeka Kasajja. Mateeka Kasajja mukono naawe papeti era Joel Sonyo nywebale nnyo akakiiko wakaita kosasi kababuuzize nkugambe parliament ekola bulungi ate yennaku zino ekola bulungi wa nsonga nti kati mwami Museveni bwavayo nabagamba temumukwatako oyo bo bamukwatako ne balaga nti ddala musajja mukazi wo gwogamba mubbi si mubbi mubbi musajja wo gwogamba si mubbi mubbi. Okay, tukyali ku kisaawe awali tetulina akantu ke bayita Bombardier. Ekisaawe ennyonyi bagita Bombardier. Twalabyeko ekyafaayo omuyaye yabadde ne air ticket yabadde nga ina gyalaga natandika okutonda enseenene zikwatayo akati n'abazungu ne batandika ne balya naye top people asooka owekitiibwa Peter Mayiga n'agamba omwana yatukoledde ebyafaayo n'amuwaanawaana gondo lwakiwulidde omukulu gwe bayita Katumba Wamala n'abagamba mwenna kabinikulu yonna eri under summon bagisamoninze oba bagenda nabbagoba abakola ku olwo n'ekyo kitegeeza ki ku Entebbe International Airport bagala kutugamba tino security yagwamu amaanyi. Katumba Wamala nga tannaba kukwata muntu oyo asooka akwate OSI aviation OSI eyawulira amasasi nga gavuga n'atwala eddakiika n'essaawa nga tannajja omutaasanga bagamukuba ow'ekitundu ekyo atulage nti w'amaanyi OSI agenda okutuuka nga abantu bali mu kutaasa Katumba Wamala abantu bo bawulira amasasi bataasa Katumba Wamala ne OSI w'ekitundu kiri Katumba Wamala we yali bali bamutira bamuti batira muwala we eta namukwatako nga tabannaba kutuuka era yalwawo okutuuka Katumba Wamala OSI agenda okutuuka nga alina ku boda oza police station yali wala kulula kubera Katumba yali wala nnyo yoti yali yekawe nga yamulema ekyokubiri ako kwa Bombardier kayinza n'okufuna accident ne kasaanawo ne kagenda ekyokubiri mu kugula ka Bombardier ebigundi ebyakalimu Katumba Wamala era naye abimanyi tetwamatira ngula yaako bayongerako 0 ku ssente zakagula naleka Katumba Wamala yalimu abimanyi ngaye tunamukubira kerero kuba nti yayongerako 0 kyakubiri Uganda egimu ku mirimu egisinga okuba ejattunzi wano omulimu ogusinga mu Uganda kuba abantu 100 ku 100 Kampala batembeeyi baho workers ate obutembeeyi tubulabye mu Kosita osanga omusajja n'atugenda n'avuga ne bamuvuga bbaasi ng'emutwala Ibanda n'emuvuga mpaka Nateete ali ku Mmumbwa ngaye tebamukwata kyagamba bbaasi bayawa Mmumbwa eyo omusajja azabaguza ddagala alimponya alivaawa n'abatuuse Masaka kyokka nga akola butembeeyi mu bbaasi era n'afuna ejje Masaka era n'agirinnya atunda ddagala kati ebyo bwe tuba twakyama mamera batuleke enseenene kyagamba tebavungisizangako sente mu nnyonyi tebazeevungisizanga wemu zino ziwezibo si butembeeyi oyo omusajja Katumba Wamala aleme kusiriwala oba amasasi gaamukwata naye gaamukwata siffe aleke tugirako gundi ate by the way baalaze n'enseenene nti kyattuuzi oyo mwana abadde yayitaga kuba muzira ekyobulamuzira hero okujjako kuteeka nkugambe ebyo byonna bigwa mu ofiisi ya Kiwanda hero oyo mwana hero ekisooka ensi yonna yategedde nti Uganda erina ennyonyi kuba baali bamanyi nti ennyonyi ya Uganda yaggwawo baali badde bamuwebaza okupromotinga ennyonyi ya Uganda naye bamugambe walinyirawo bwati kyebageza Katumba Wamala aleme kwesiriwalizaako bwegeba ngesasiga kyamulimu agende bagajjemu kyoliko alina ekizibu ali mentally disturbed ennaku zino oyo omwana yapromotinze ennyonyi ya Uganda ensi gye badde manyi nti yaggwawo kyakubiri akakanyonyi katugamba kagenda kasobola okufuna accident ne kasaanawo Katumba Wamala ennyonyi egwa ekisaawe ky'Entebbe kigwa mu biye kigenda asirise tanyega yavuddeyo okubaako ennyonyi bwe yasimbudde nti wagenda
kyagamba ennyonyi egendo ekisawe kyakubeerawo kibaddewo mirembe ne mirembe okusinga ennyonyi kwalwali tunafuna nnyonyi nga ekisawe tukikolaki nga tulina ekisawe kitugendako asirise bulijjo liriddewo yeba naye senga yafa bufi musiru oyo omusajja alina kufa bufi okwata otya omuntu atunze atadde ekifaananyi ky'ensi ye ekintu kyekka kye yali Katumba Mala kyali akoze ku nsi okukuba masasi kiki kye yali akoze ekyali Katumba Mala ekintu kyeyakolako nekyogeza Uganda ensi nti bamukubya amasasi omusajja yazirwanako naawe yatta busi bantu yali terrorist Katumba Mala yali terrorist Katumba Mala yayingira busirikale kukuuma Uganda wabula yayingira mu busirikale kubba kufuuka kyali balinange kyekyankuba mwamunyiza nnyo ave ku bantu Katumba Mala ave ku bantu nzera ne ngamba kale senga yafa bufi senga bamukuba ku mutwe mfo kyebibegabega obukyayi nga bungi ngugambye Uganda okutunda ebintu byaffe kizibu okupromotinga ekyaffe kizibu niyo omwana bwaba promotinze ekintu akakati waliwo katali buli omu yategedde nti Bombardier etunda ennyonyi erina enseenene era mu bimu ku miruzi ezigenda okuba ku Bombardier kati enseenene erina okubaako ate ozigudde amaaso eyinza okwezo miruzi ezirina okuba ku Bombardier omuntu agenda okulinnya ennyonyi omuntu agenda kuba nga alinnya ennyonyi eyo ng'ayagala kulya nseenene tekituza wansi kutya world transportation ngugamba bwe nti omuntu alinnya ekintu ate akozesa ekintu olw'ekintu kyakimanyiiko abantu ennyonyi nnyingi naye olw'okwagala enseenene omuntu ajagamba nze kaninye Bombardier Uganda Airlines nsobole okulya ku nseenene just like that ekyo kyokka nga gwe Katumba Mala omukwata nga gwe ekisawe yabadde minisita nga baddaabiriza ekisawe ky'entebe okutuuka kubanga ekisawe bali abakyane batuwola kuddaabiriza kisaawe ne tulema okiddaabiriza kyokka abakyalina bakitwala ku ssente ze batuwola okuddaabiriza ekisawe senga bakitwala kati byebiki bakola naye nga Katumba Mala yabadde wa wax yakolawo ki bwaba talina kyakoze kuba n'ennyonyi badde mulebe okupromotinga kati omwana agiranze bwe kugamba nti Katumba Mala senga yafa bufi nsisinga ate nawe abantu babatta nnyo yandibadde era abasajja bakuba Katumba Mala bamukuba bubi muwala we okufa Katumba Mala yalina okufa musiru talina magezi ategeera ennyonyi ye Katumba Mala musonyiwe omusajja amuteekeko ennyota ennyota zazijja katunda nseenene ennyota ze zalwajjeno zaali aziwa omwana w'enseenene kuba omwana w'enseenene obwongo bwe budduka okusinga Katumba Mala lwaki tebazimugana nga azitikka omwana yafuga ekisaawe bwebubbi bwetusiba tugamba nti obuli bw'enguzi bweba kale enseenene kikyamu kulinnya ku nnyonyi nga tezirina kulibwa ku nnyonyi lwaki bazimukkiriza okuyingira ku nnyonyi omwana yawandiisa oba bano bakirimu bano bakabinikulu omwana bakabinikulu ogiyita baasi nti basolooza tiketi bebagisolooza nti tiketi bebaza emigugu kabinikulu yesolooza emigugu ekyo kyonna kyaviira ddala ku kisaawe obuvundu bwe ku kisaawe obuli entebe ku kisaawe entebe bwe bwaleeta ebyo byonna bwebanga kikyamu lwaki tebazigana kyogamba Uganda talina kamera bima birabaki mugugu giyitawo embwa zikola ki ezo ezibeerawo lwaki ezawunyiriza nti enseenene tezikerezebwa kugenda ku Bombardier temwalimu tagali yonna jeni enseenene jeni kati omwana bamuteeke kuba tebyalimu tagali okay eyo ya analysis ya mukulu kyekyankuba ajogeddeko bwatya omwana yabadde ateesa Katumba yejeeko zino zinyota aziba omwana kumwana yatukoddeka promotion nika promotion obaka abadde kalungi baka abadde kabinanga osimanyi ugambye abantu bali enseenene okay nga tunatera okumaliriza mukwano gwaffe ate mutuuze wa munno Muhammad Segiri bamwadde court bail naye ate kooti n'omwana neetamuta amanyi embera yetegeeza abadde n'emisango egy'enjawulo just busango busatu abadde n'emisango egy'enjawulo
era ng'emisango egyo gye bamuvunaana nga gisobola omuviirako okuba nga tebamutoba ogumu nga tegumuteesa guli otegeera nti seggiriinye essawa ya leero bantu bayinza okuba nga bagamba tebamutadde naye gwe omusango gwe bamugambye nti bamutadde addeeka guba ne gusobola omubeezesa mu kkooti oba emukomera olw'okuba nti alina omusango omulala kubanga guli gwe bamuvunaana ogw'ebijambiya gubadde gusobola omumuta ne bamugamba atuzeemu mukwata lwa nsonga alina guli kati guno guwedde neguli gujja kugwa neguli gugwe otegeera alina gimalayo mpola mpola era abantu tebabitegedde bo baali balowooza nti ajja kukola ki kuteebwa tebasobola muto olw'okuba nti alina emisango egy'enjawulo muki gye sirowooza nti yagizza kuba mikole bukozi bubadi bwa mwaka obwagala okukuuma bannayuganda nga bayi ku biboozi ebyo analysis yo n'ekisembayo ekya the return of Fred Lumbuye nagamba nti mu bantu omanyi Uganda kale omulundi guno butafaanaganako na myaka giri emabega gwe mulundi gwe twafuna omanyi ababuyabuya okimanyi ababuyabuya be bantu abali awo basirusiru tulina baminisita abasiru okusinga abantu be bakulembera ffe abatali baminisita ate tuli bagezi okusinga baminisita I get your point. Otegeera ffe abatali baminisita tuli bagezi okusinga ate baminisita baffe mwe mubategeerera tutegeerera baminisita baffe kyokka nga baminisita balina okutegeera ffe awali ne nabbanja kati ate oyo tamanyi okera oli emugwe mbadde ndi mukwogerako mu busiru lwaki yakola oluguudo okuva ku main oluguudo lusalamu bwe ruti ne luva ku kkubo oluguudo lwenkugamba luva ku kkubo ne lugenda ne lubuga ku kkubo olugenda ewuwe naye bwe yali alukola bwe yali akola oluguudo olwo lwabinnya nnyo lubadde lubi nnyo emyaka ndoza nga 30 amabega nga oluguudo lubi nnyo zezimu oluguudo ezisinga okuba embi mu Kawempe kuba waliwo Kawala road n'olwo olunabbanja naye yalukoze okuva ku kkubo ku Bombo road mpaka ku geeti ye okuva ku kkubo ku Bombo road mpaka ku geeti ye n'akomaawo ekitundu ekisinga obunene n'akireka obwe bubuyabuya kakyokera oli eno yatugamba ayina Lumbuye ku lw'embeera y'obudde gye tuliko essaawa zino twetaaga tumalizeeko olunaku olwaleero naye nga ebisigadde byonna mujja kukola those clips nga tulaba ku Matya Kasaija nga tulabe amasomero g'omusajja ge yaguze Tanzania ge yasobodde okuggulawo bebaza nnyo mwebale kutwagala mwebale kwagala mukulu kire kyankuba nange naleetazo osome ku namba y'essimu kuba abakumbuuza it's better for a direct contact enamba yange y'essimu eri 07 7 46 64 naye nga ngimaliriza okero olyemu atuwe Lumbuye kuba ffe oyo gwe twalabye si ye Lumbuye okero olyemu yalina Lumbuye fokero lyemu atwage Lumbuye gwe yagamba gwe yakwale nze soyo samu sikakasa Lumbuye ayinza okuba bulala okero lyemu yalina Lumbuye nze njagala okero lyemu atwage Lumbuye toyanziza nnyo toyanzeege akome atakumira mpeera mubere bulungi mwera